genda mu sauna wali abakazi abakadde genda not in schools ekyo kikyamu nnyo sijja kukikkiriza wadde olunaku n'olumu okusigala nga kyeyongerayo ku muntu omulala ne bwe mba musanze Vyroota agwanamu empinga 3 no kolanga ekintu ekituufu mu kaseera akatuufu mu bantu abatuufu nfuna bwe tuba nga tuli ku kalenda nga bwe twabaddewo ku Easter n'empale gijjeemu kola byonna by'oyagala naye bw'oba ng'ogenze mu ssomero toyinza genda mu mbuzi n'otandika kaaba mo Uncle Simon, who is to blame? To blaming abasomesa bana batasunsula bani be bayita masomero kwenda oloza omusomesa yayisomo yatera bamolini nantume ayina nyimbe zibulira naita mu Vyroota Vyroota yazze talina saati no je kyamwagaziza style je wakabula bemirundi emeka nga performing bwatyo eyo vibe ye yamukozesezza ebyo eyo vibe obwana bwe bwacha musene buleekaana ko ye kati n'empale kanjijemu era kayinza okuba nga gyagweredde ne boxa teriimu naye ebyo ebintu bya kisiru nnyo tetwagala kubikkiriza era tusinzira ku Moon TV okuvumirira ebikola ebifaanaganako bwe bityo n'ababitambuza n'ababisasulira nze oyo najja mu ssomero lyange ekyo n'akikola asula ku poliisi waliwo ka video akankuteko Vyroota kade katamba ku media of course the producer ngoja kampa aka okatinyo tukaisemuko dakika ngemu 2 Vyroota yabada ine ssomero yabada performing ako that was the situation uyo ngali mu bana abona abawubo butambala abayizi abayizi excitement je bayina but saga tunulire excitement na bichi byabadayimba obula njagala tutunulire enyamba je yabadayambade mu bana let's have a look at that n'abaana bayimbira mba secondary that was secondary school let's just mentioning one but abayimbi bawo n'amasomero gano je bagenda unjaga tusinze n'enyambala versus n'abane bali mu entertaininga fana nchiche babawa n'omuzadde atuteyo omwana fana chichafuna singa abalabye akatambya kafana we katyo ngakali kusomero omwana we jasomera okay unjaga utandikirawo Vyroota is a very good artist very promising era musubira nti yomu kubayimbi abajja okubeera abaddala singa akuma pace kwatambulidde music we mulungi bana Uganda bamureceivinze era nga bamwagala era balaga nti bajja kumuwagira naye managing amwe ekyali nnungi engeri managing amwe ekyali nnungi lwakuba ino okukyusa ebirowoozo bye ne music gwayimba tebinaba kukwatagana mu birowoozo bye Vyroota alinamu ekirowoozo kya Diamond Platnumz alinamu ekirowoozo kya Palaso alinamu ekirowoozo kya Davido alinamu ebirowoozo bingi nnyo okubeera abayimbi abo abali urban ekifaananyi mwe yeetwalira naye ate music gwayimba ate ayimba music wa Ziza Zion ayimba music wa bandi ayimba music mulala kakati ebintu ebitanaba kubiblendinga ebirowoozo ebimuli mu mutwe ne China in reality kikyali kirala kati omuntu ayimba wabani ayimba bandi naye nga ate bandi wali bayimba oluzungu lwayimba Risiki ani kankubulire next wafuna sente oli nyimba z'omwana zoli mu kusindika mu bandi music si mu bubi nze nagamba bwe mba njogera mazima era alinjagala lwa mazima alinkyawe era nkyayire ku mazima omuntu ayimba music wa Vyroota tasobola kujja mu saati tasobola kuteeka ndawe abweru ebikugunyu byonna amakugunyu n'ogateeka ebweru mu baana ekyo kintu kirala nnyo oyo Vyroota kati atulowoozesa nti anywa enjaga atulowoozesa nti tategeera tosobola kugenda mu baana basomero n'okola ebintu by'ekisirusiru bwe bityo that is rubbish era abayimbi mwenna abaplanning okugenda mu masomero g'abaana baffe kino nkyogera ng'omuzadde nkyogera ng'omusomesa I own a school and I have kids that I pay school fees mbwegayiridde abatandisi b'amasomero abaleeta abayimbi bw'olaba ekintu ekifaanaganako bwe kityo zikiza ebyuma kati nsigo ki gye tusiga mu baana kati Vyroota ekyo yagenze kukola ki ebyo bikole ng'ogenze mu club Uncle Simon kikomawo bane abalondera time ento gwe bayita mu basomero because bamanyi omuyimbi n'ekikula kye ne Winnie Nwagi yalabadeko mu ssomero n'agenda nga yambadde buno ojuke ssomero limbi yaliko omwana w'essomero ng'amutega kamera wansi era kagirinnye ebyo naye ng'ate olaba nti ssomero lyamuyisa agenda ayimbeyo ng'ate bamanye ennyambala ya Winnie Nwagi ebikolwa ebifaanaganako bwe bityo bo ng'abayimbi baba nabyo mu birowoozo ofuna bulungi kuba kati ye bw'afuna akavidiyo ako ye nga Vyroota awulira nga kamukolera nnyo kubawo tewaliwo sitika ya ssomero yalaga nga yagudde mu kisaawe alaga nga superstar international onfuna bulungi naye ng'ate oli mu baana ba ssomero b'oli mu kwonoona
abaana abo omwana omuto abanga olupapulo olweru nga kyonna kyoleeta aba inki wa black kikwatako katosobola kugamba mwana nti batambula nga tebambadde essaati. Era abasomesa mbeegayiridde nnyo mikwano gyange, our lovely teachers of entertainment, tubeegayiridde nnyo nga tubeegayirira lwampaka mulowooze nnyo ku bantu be muleeta mu entertaininga abaana nti it goes beyond entertainment. Tekubeera kubacamusa bucamusa kubayimbira mu buyimbizi kusanyuka. Buli ekintu ekigenda mu ssomero kiba kya kusoma. Buli ekintu kyoleeta mu ssomero era buli bw'oyingira bw'oti mu ssomero oba musomesa gwe ne bw'ojja ng'oleese kabalagala, the way you brand yourself ng'oleeta kabalagala oyo oba ozze kusomesa bantu. No, but how do you play? Playing without playing ng'olinga omusazi nga tolina ngoye ku mubiri. Nedda ekyo sijja kukikkiriza. If that's the kind of playing, then playing should be avoided to abolishing masomero. That's not playing. Kati kiki kye yafunye nnyo mu kujjako essaati kye yadayagala okulaga. N'empale z'abaddeno ano kati kola beti kaweddeyo n'empale z'abaddeno nga zikomya ddala eno zikiriridde ddala. Ebyo ebyokulaga six pack n'akafuba akakuleeze ng'akengege bikolere mu club ng'onoonya bashuga mummies. Si mu baana b'essomero. I'm sorry bwembanga soundinga rude, bwembanga soundinga bubi. Six pack genda mu sauna wali abakazi abakadde genda not in schools. Ekyo kikyamu nnyo sijja kukikkiriza wadde olunaku n'olumu okusigala nga kyeyongerayo ku muntu omulala. Ne bwemba musanze Vyroota agwanamu empinga 3. No, kolanga ekintu ekituufu mu kaseera akatuufu mu bantu abatuufu. Nfuna bwe tuba nga tuli ku kalenda nga bwe twabaddewo ku Easter n'empale gijjeemu kola byonna by'oyagala. Naye bw'oba ng'ogenze mu ssomero toyinza genda mu mbuzi n'otandika kaaba mo. Uncle Simon, who is to blame? To blaming abasomesa bana batasuna bani be bayita mu masomero kwenda oloza omusomesa yalisomoni yatela ba molini nantume ayina nyimbe zibulira nayita mu Vyroota. Goloza Vyroota yazze tayina saati. No, je kyamwagaziza style je. Wakabula beburundi emekanga performing bwatyo. Eyo vibe ye yamukozesezza ebyo. Eyo vibe obwana bwe bwacha musene buleekaana ko ye kati n'empale kanjijemu era kayinza okuba nga gyagweredde ne boxer teriimu. Naye ebyo ebintu bya kisiru nnyo tetwagala kubikkiriza era tusinzira ku Moon TV okuvumirira ebikola ebifanaganako bwe bityo n'ababitambuza n'ababisasulira. Nzoyo najja mu ssomero lyange ekyo n'akikola asula ku poliisi.